Okuva ku bbalaza amagye poliisi n'ebitongole by'okwerinda ebirala oluvannyuma lw'okulemesa ekivulu ky'e Busabala baggalira omubaka wa Kyaddondo East Makage Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine ono n'okutuusa kati takkirizibwa kufuluma mu kikomera kye. Olunaku olw'eggulo amyuka sipiika wa Paalamenti Obiga yatumiza minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga annyonnyola ebikwata ku kuggalira omubaka ono mu Makage era olwaleero Mario Kania Obiga nga minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga alabiseeko mu Paalamenti okubaako ensonga z'ayanukula. And he has been summoned to make a statement in CID this afternoon or tomorrow morning, whichever he chooses. And that's why he's still there. Obiga agambye nti ekyokumuggalira mu Makage tasobola kukyogerako kubanga emisango teginnamuggulwako era nti weginamuggulwako ajja kutegeeza Paalamenti kubanga poliisi temusibirangako mu Makage okujjako okubeera okumpi n'ewuwe. Because of the nature of those criminal charges which they would prefer, I find it difficult to make a substantive statement on the circumstances until he is so charged, and then we can make a statement. Omubaka w'emiyaga Theodore Ssekikubo akyomedde minisita n'asaba Paalamenti ereme kukkiriza okunnyonnyola kwa minisita ono kubanga kujjudde obulimba n'okubalaatira ku bulamu bw'omuntu n'agamba nti teriteeka liwa buyinza ebitongole ebikuumaddembe okusibira omuntu mu kifo ekitalambikiddwa mu mateeka. The man is still at his house. He has not furnished any documentation before this house. And he wants us to take his statement for granted. Betty Awol Ochan nga yakulira oludda olwabula gavumenti naye aliko byayogedde ku nsonga eyo. Honorable Minister gets up and not to tell us the crime committed by Honorable Kyagulanyi. What is the crime that you should be under detention in your house without being taken to court? Jacob Olanyanga yamyuka sipiika asinzidde wano n'agamba nti mu mateeka omuntu bw'aba alina omusango kirambikiddwa bulungi bw'alina okuvunaanibwa okumusibira mu Makage kikolwa kikyamu. If it has been established that he has committed an offence, then his place is the courts of law but not his house. Alagidde minisita omubaka ono bw'aba alina emisango gye yazizza bayite mu mateeka avunaanibwe. Let's know what it is the government has done with Honorable Kyagulanyi. Then we take it from there instead of being kept in this situation that is not certain. Minisita Obiga akkiriza ekiragiro kya sipiika n'ategeeza nti bagenda kukola amateeka kyegalagira. We shall take the appropriate measure, arrest him and detain him in the right place. Thank you. The extent that a minister comes to Parliament and says, I think we are now going to arrest, it means they don't even have any offence against the honourable member. So going forward, Right Honourable Speaker, I would advise the minister with his officers that stop turning people's homes into prisons. Rachel Nakasi ne Obedi Lutale bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.